Abaana twasooka ne tukiraba nti abaana ekisinga okubalemesa okuyita ebibuuzo reading skill abamu bwe basoma tebategeera. Reading competence eyo puroguramu eno egenda kugiteeka waggulu kubanga omulamwa gwaffe kulaba ng'omwana wa Buganda tasigala mabega n'abo abagwa ebibuuzo bakendeere. Tukunge amasomero gonna okuva ku nasale primary ne secondary wabenga okusoma okwo tukutereereza puroguramu egenda kwagazisa okusoma ebiwandiiko ebyaffe ebiri mu lulimi n'ebiri mu luzungu abaana bongereko okumanya tuleme kubeera nti omuddugavu oba oyagala omukweka ekintu kiteeke mu buwandiike. Okuwulira omusango oguvunaanibwa omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North Muhammad Segirinya kaakano omusibe nga bamuvunaanira mu kkooti eya Buganda Road kwongezeddwayo okutuuka nga 24 omwezi ogwokusatu oluvannyuma lw'okufa kwa munnamateeka we Anthony Wameri. Munnamateeka Anthony Wameri yafiiridde mu nsi ya Amerika ku lunaku olwokusatu ng'eyo gy'abadde yatwalibwa nga amaze ebbanga ng'ameggana n'obulwadde. Omulamuzi w'eddaala erisooka Siena Owoomugisha yayongezaayo okuwulira omusango guno ku kusaba kw'oludda oluwaabi naddala ku lw'omuwaabi Ivan Kyazze ono ng'abadde ategeezezza kkooti nti babadde bazze n'abajulizi abadde beetegese okwongerayo omusango guno naye nti ensonga ya munnamateeka okufa ewulikika bulungi. Munnamateeka Medadi Lubega Sseggona Kali Amaggwanga kaakano yagenze mu mitambo egy'omusango guno ku ludda lwa Segirinya ategeezezza kkooti nti babadde tebasobola kweyongerayo na musango kubanga ku lunaku olwokusatu lwe yalina okusisinkana munnamateeka omulala abadde aweereza ne Wameri mu musango guno Geoffrey Tulyamusiima okumuggyako fayiro y'omusango kyokka ate lwe lunaku lwennyini Wameri lwe yafudde. Gavumenti ya Uganda egamba nti wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda 2020 Segirinya Muhammad yamanyika ennyo nga Mr. Update n'abalala nga bamuyita ddoboozi ly'ekyebando nti ng'asinzira ku mikutu gye egya Facebook naddala ku mukutu ogwa Segirinya Muhammad fans page nti yakuma mu bannayuganda omuliro tibeenyigire mu kutuusa obulabe ku bantu ab'ekiti ekimu wano mu Uganda. Oludda oluwaabi lugamba nti Muhammad Segirinya kaakano omusibe ate ku misango emirala nti ebigambo bye yawanika ku mutimbagano gwe gwa Facebook nti byali bigamba nti ndabula abo bonna abagezaako okuteekateeka okutemula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ekinaatuuka ku mmwe nti kyakukubisaamu emirundi 4 ku ekyo ekyaliwo e Rwanda mu 1994. Okuva olwo emisango gino Muhammad Segirinya azze agyegaana era n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera Luzira. Kaakano munnamateeka omujja owa Muhammad Segirinya mu musango guno Medadi Lubega Sseggona Kali Amaggwa era ayogedde ku mugenzi Anthony Wameri munnamateeka wa Nuupu agambye nti okufa kwe ddibu ddene eribalekeddwa nga ekibiina wamu ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya kyokka ate n'eri Uganda yonna. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 24 ogwokusatu tusabye bagwongereyo kubanga mwami Tulyamusiima abadde taliiwo ate nga ye lawyer bwe tubadde tuguwoza abadde ayina empapula bwe baazikuwasa aba state ate nga yafiiriddwa partner we mwami Anthony Wameri so ne tuba nga tetusobola kweyongerayo ku maaso. Abajulizi ba gavumenti ababiri be bayita emunyenye zaabwe tubasubiddwa naye bekyalina omukisa okubasisinkana nga 24. Tusaba Katonda abakuume babeere balamu paka lunaku olwo bajje tugasimbaganeko. Gwawulirwako emabega baleetayo omujulizi omu n'ayogera bye yayogera naye tujja basanga sigenda byogerako bye yayogera. Bino nno we bijjidde nga Muhammad Segirinya era akyali mu nkomyo mwakulungudde emyaka egigenda mu 2 nga bamukwata ne mubaka munne Alan Sewanyana ow'Amakindi ey'obugwanjuba nga gavumenti erumiriza nti ekitema majambi ekyali e Masaka nti bano bennyini be bakimanyi. Kizuuliddwa nti ebidduka eby'olukale ebisaabaza abantu wano mu Uganda bikola mu bumenyi bw'amateeka tebiina layisinsi n'omuwendo gwabyo omutuufu oguli mu Uganda Minisitule y'ebyentambula n'enguudo tegumanyi. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu alipoota ye ekwata ku ntambuza y'emirimu mu bitongole ebyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti okunoonyereza kwe yakola kwalaga nti omuwendo gw'ebidduka bino Ministry ey'ebyentambula gwemanyi gukontana n'omuwendo omutuufu ogw'ebidduka ebiri ku nguudo abaddukanya ebidduka bino bo gwe balina.
Ono awadde ekyokulabirako nti emyaka 5 egiyise minisitule y'ebyentambula ebadde egaba layisinsi eri ebidduka emitwalo 28 buli mwaka okukola ogw'okusaabaza abantu, wabula ate omuwendo guno mutono nnyo kwogwo bannannyini bidduka ebisaabaza abantu gwe balina, nga bo balina omuwendo gwa bidduka emitwalo 749,600. Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti mu alipoota y'eno ebidduka bingi bikola mu bumenyi bw'amateeka tebirambikibwa, enguudo ebidduka bino kwe bikolera emirimu si nnambike, nga minisitule y'ebyentambula tezimanyi, n'agamba nti bwe kituuka ku boodabooda gujjabagira kubanga zo zikola mu ngeri ya kwetaala awatali kulambikibwa yadde okubeera ne layisinsi ezizikkiriza okusaabaza abantu. Ebiwandiiko biraga nti bannansi ebitundu 9 ku buli 100 bakozesa entambula ey'olukale okutambula, wabula Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti obulamu bw'abantu bano buli mu matiggolo okuba nti ebidduka bye batambuliramu bikola mu bumenyi bw'amateeka awatali kulambikibwa minisitule y'ebyentambula, nga bingi ku bidduka ababivuga babivuga nga bakyetwala. Okusinziira ku Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti efiirwa ensimbi obuwumbi 29 buli mwaka olw'ebidduka ebisaabaza abantu nga tebiina layisinsi gye birina okufuna okuva eri minisitule y'ebyentambula oluvannyuma lw'okusasulayo ko ku kasente. Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yakizuula nti minisitule y'ebyentambula era terina byuma bya mutindo okulondoola omutindo gw'ebidduka eby'olukale ebisaabaza bannayuganda ku nguudo, ekintu nno nakyo eky'obulabe. Bwe kituuse ku matendekero agatendeka abantu abavuga ebidduka, Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti amatendekero agawerera ddala 77 okwetooloola Uganda gakola mu bumenyi bw'amateeka tegalina layisinsi zigakkiriza kutendeka abantu okuvuga ebidduka. Mu alipoota eno y'emu Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti ekyennaku ne minisitule y'ebyentambula terina alijesta ntuufu ey'amatendekero agatendeka abantu okuvuga ebidduka, so nga naago agalina layisinsi zino mangi yakizudde nti ebikozesebwa okuyigiriza abantu okuvuga ebidduka tebituukagana na mutindo. Ebibalo by'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization biraga nti abantu 1,312 be bafiira mu bubenje bw'ebidduka buli mwaka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange, ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu, saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika, byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuntu yenna alina okwemulugunya ku nsonga z'omusolo asobola okwekubira enduulu mu kitongole ekiwooza omusolo okuddamu okwekenneenya omusolo ogumugerekeddwa nga munnamateeka Kyambadde Andrew bw'annyonnyola. Etteeka ly'omusolo lirambika bulungi nti singa URA ebeere kugerekedde omusolo naye ng'omusolo ogwo togukkiriza nti mutuufu, oweebwa ennaku 45 okuva omusolo gwe gugerekeddwa, kye tuyita assessment, okwemulugunya eri department ya URA ey'enjawulo gye bayita appeals and objections, okulaba nti eddamu ne yeekenneenya empapula zo oba engeri omusolo gye gwabaliddwamu okulaba nti omusolo gwe gwabadde mutuufu oba si mutuufu. Era singa gusanywa ng'omusolo si mutuufu ojja kulaba nga assessment eyo either giddwawo oba bagikyusizzaamu kye tuyita revising and assessment, era ennaku ziba 45. Ate bwe weemulugunya mu nnaku eza 45 ne URA erina okuddamu nga tezinakusukka nnaku 9, era mu nnaku ezo 9 ndowooza gy'emyezi 3 URA erina okuba nga ekuwadde ensala yaayo oba engereka yali ntuufu oba teyali ntuufu. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko disitulikiti ezimu mu Uganda okukola obubi mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo ng'emu ku nkola ez'okutereeza ebyenjigiriza mu Uganda. Ebigezo ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo byalaze nti abayizi emitwalo 33,173 kwaba emitwalo 34,159 abaatuula ebigezo bayise ebigezo naye nga waliwo disitulikiti ate ezitaafunyeyo yadde first grade n'emu. Disitulikiti okuli Amudati, Amurata, Kabongo, Madi Okoro, Maracha, Nakapiripiriti, Napaka, Terego, Zombo zakoledde ddala bubi nnyo mu bigezo bya siniya ey'okuna ekyongedde okweraliikiriza minisitule y'ebyenjigiriza ku baana ab'omu bitundu ebyo n'ebiseera byabwe eby'omu maaso mu byenjigiriza engeri gye biyimiriddemu. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo mu kwogerako ne laadiyo Kyabasa agambye nti batandise okunoonyereza ku nsonga eno. Annyonnyodde nti ze zimu ku alipoota ezize ziraga nti
obutaba na masomero gamala bulabikanga bwe buzibu wabula nti gavumenti egezezzaako okuzimba amasomero mu bitundu ebyo naye nga bakwongera okumanya okusoomoozebwa kwennyini we kuli. Okulaba nti bonna programu za continuous professional development zigenda kuyambako abasomesa baffe bonna bafuna kwa buli bbanga continuously. Ate n'ekyokubiri mu bitundu bingi eby'omukyalo ebyo district ezo tezibadde n'amasomero tugenda ku secondary. Mu ngeri y'emu Jesse Muyinga agambye nti baakuddamu n'okwetegereza ebisomesebwa abaliko obulemu kubanga nabo bangi baagudde ebigezo ng'abaliko obulemu 721 abaatuula 53 baagudde kyabugazi n'enkoona n'enywa. Ye Ruth Nalujja akulira ekitongole ekirabirira abaliko obulemu ekya Uganda agamba nti gavumenti esaana eyongera okwogerezeganya n'abakwatibwako ensonga ku buzibu abaliko obulemu bwe bayitamu mu kusoma. Obulamu bwabwe obwa bulijjo bakoseddwa nti families nazo kati essaawa eno tezeesobola, obuyonjo buli compromised, obulamu bwabwe nabwo bwongedde okuba nga bunyigirizibwa ate ne ku ssomero ebyetaagisa ebyetaago bye balina okuba nga batwala ku ssomero abamu tebasobodde kubifuna bulungi, so omwana n'aba nga agenda ku ssomero naye nga strugglinga. Abamu ku b'amasomero agayisizza obulungi abaana bakyagenda mu maaso n'okulambika ensonga ezaaleetedde abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo bya siniya ey'okuna. Ahimbisibwe Silivano owa Standard High School Kapeeka Bulemeezi akyatendereza enkolagana ennungi wakati w'abazadde n'abasomesa agamba nti y'emu ku nsonga ez'okumwanjo ezaasobozesezza Standard High School Kapeeka okuyita obulungi. Ndi musanyufu nnyo olw'abaana baffe okuyita obulungi ebibuuzo bya siniyafu by'omwaka oguwedde byakomyewo byonna ate nga abaana tuyise bulungi twafunye first grade 20, second grade 45, third grade zabaddemu 15 zokka ku baana 8 be twatuuza era ekisoboseza okuyita obulungi nti ekusomero lyaffe tuyinawo ekifo kinene kigazi, environment nnungi nsirifu, computer lab weri, science lab weri, abatendeka ate nga bali committed ate above twebaza ne Katonda eyatusoboseza abaana baffe tubateekamu empisa okutya Katonda ebyo byonna bye byatusoboseza abaana baffe okuyita obulungi. Ate ye Muwonge Godoni omukulu w'essomero Singo Secondary School mu kibuga Mityana agamba nti oluvannyuma lwa Singo Secondary okuyita obulungi kakati essira bagenda kuliteeka nnyo ku masomo ga ssayansi n'enkola eya curriculum empya eteeka essira ku mirimu egikolerwawo ng'omuyizi afulumye ng'ebyo byonna Singo Secondary School byegenda okussa ku mwanjo. Omukisa guno okwebaza Katonda olw'otusoboseza okuyita obulungi nnyo ebigezo mu bya siniya ey'okuna obulungi ennyo era ekitufudde emboozi n'okufuna ekifo eky'omwanje ennyo mu Mityana district. Abafuna division esooka baali abaana 20 ate grade ey'okubiri abaana 10. Singo Secondary School tuzze n'amaanyi nnyo tusomesa nnyo sciences tuzikutte kannabwala ate era n'ensomesa empya tugikutte n'amaanyi nnyo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Omubaka omukyala owa district ey'Emubende era omusawo omutendeke Hope Grani yannakazibwe annyonnyola engeri y'okujjanjaba obulwadde obw'amaaso. So obulwadde obwo balina okutegeera nti busiiga ne babeera nga takwata bantu mu maaso ate era nga yeegendereza okulaba nga naye takwata mu maaso ate n'akwata mu bitundu eby'enjawulo. Omuntu asobola okugenda mu ddwaliro n'omuwa antibiotic ate butera okuwulira mangu eddagala era ne buwona mangu. Naye abantu baffe ebiseera ebisinga bw'ategeera nti alwadde amaaso tebatera kugenda mu ddwaliro ate abamu ne batategeera kikwe buva. Naye ate omwana oluusi ayinza n'okuba nga tazanyidde mu nfuufu naye olw'okuba omwana azuukuka ku makya ne batamunaaza mu maaso ayina obujonjo mu maaso kakati enswera yo bw'eraba akajonjo ekalabanga kyakulya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne Musa Kindergarten and Preschool Ndejje Kanaaba, essomero eriri ku musingi gw'Ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda.
Obululu bw'empaka eza Stanbic Uganda Cup obw'omutendera gwa ttiimu 32 bukwatiddwa olwaleero ku kitebe kya Fufe Mengo mu Kampala era emipiira ku mutendera guno gigenda kuzannyibwa okuva nga 11 okutuuka nga 28 omwezi guno ogwokubiri. Bannantamegwa b'empaka ezasembayo ababbuulu akalulu kaabasudde ku Sports Club Village Ogosalongo abaakawangula empaka zino emirundi 9. KCCA egenda kuzannya n'omuwanguzi wakati wa kilabu eyaggulira Highlands ne Kataka abakyali ku mutendera ogwa ttiimu 64. Express FC mukwano gw'abangi egenda kutunka ne Lugazi mu kisaawe Wankulukuku. Junior Eagles yatikene Onduparaka, Jinja North eyabikene Vipers, Black Power ezuzumbe ne Wakiso Giants n'emipiira emirala. Rogers Mulindwa omukungu mu kibiina ekya FUFA bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okukwata obululu buno agambye nti wabaddewo okusituka mu mutindo naddala eri ttiimu ez'omutendera gwa Legion era n'asaba ttiimu zonna okwongera okukuuma empisa n'ebiseera. Tukulaga nti tutambula tudda mu maaso kubanga bw'otunuulira draws ze twalina ku round of 64 abanene bangi baafeesa era abamu akatimba tebaakayitamu. Ku ttiimu za Uganda Premier League zonna twalamyeko 10 kitegeeza nti 5 ziri ttabi ate bw'otunuulira ebifo engeri gye bigabanyiziddwamu 32 FUFA Big League etutteko 8 Uganda Premier League etutteko 10 ate ebifo 14 bigenze bali wansi eno aba region nga Western Region yasinza okutwalako ebifo 3 naye buli omu ku bano tala babiri Eastern babiri Uganda omu Kampala omu n'abalala bonna batutteko. Nekyo kikiraga nti omupiira gwaffe tokyasobola kugamba nti gundi bw'abanga ali mu UPL bw'asamba gundi ali mu region bagenda muku. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno gemmaliriza mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole kya USAID ekisibuka mu Amerika batadde omukono ku ndagaano ey'okutumbula ebyenjigiriza n'obwowangwa wano mu Buganda ng'essira ligenda kuteekebwa nnyo ku bantu ba Buganda abasoma okusoma ebiwandiiko n'ebitabo kyokka ne batakusula bikusule wabula ne babitegeera bulungi era ennambika egenda kuba mu lulimi Oluganda wamu n'Olungereza. Okuwulira omusango gw'okukuma mu bantu omuliro oguvunaanibwa omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North Muhammad Segirinya mu kkooti eya Buganda Road gwongezeddwayo okutuuka nga 24 omwezi ogwokusatu oluvannyuma lw'abadde munnamateeka we Anthony Wamiri okuva mu bulamu bw'ensi eno nga kati Medard Lubega Sseggona kali amaggwa ye munnamateeka we omujja. Kizuuliddwa nti ebidduka eby'olukale ebisaabaza abantu mu Uganda bingi ku byo bikola mu bumenyi bw'amateeka tebiina layisinsi nga n'omuwendo gwabyo omutuufu gavumenti tegumanyi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.